Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Ekibozibozi. Praise God family. Mr. Soze nkulamusiriza nnyo. Nze ndi follower wo nnyo. Nnyo ndidde ebbanga nga nkuwulira. There is no single day woteekayo akantu ne sikawulira. Nkukubirako ekyeyo as you say. Nze nkugololerako gw'olaba, nkufumbirako, buli kimu nkikkolerako as you usually say. But olwaleero bannange, this is my first day okukola ekibozibozi. Nsonyiwemu ninamu kafulo anti weather egenda kukyuka gye ndi eno. Egenda kukyukamu, so buli weekyuka nange system yange, immune yange nafu nange ebyange bikyukamu. Banange kibozibozi. Today let me give my kibozibozi. Sister, one of the sisters yagambye nti vanilla awunya. Nayogera ku player guy eyali envundu nga guy avamu ekisumu bwe yagenda okunaaba ekigo ne kijula ekiso yanzije mu kamoole. Gamba nti lutuwe munange nga butuuka sigenda kugira kubanga bijja kwa biwanvu nga yetwatandika ne guy, but ntuuka nga nfuna guy nali ndudde nga sedatinga cause nafunamu okunyolwa mu mutima kale tekwali kunyolwa but nawulira nga bintamye engeri nayokana no one of my guy ate ne bisibira ku police for like 3 times nga bwe twawukana. Buli wajja okunkolako olutalo oba okustalkinga we mba mpangisiza wala nga ajja nakola olutalo naye asendabirwamu wetugenda ku poliisi bawoozaga yanjagala muwe chance kati nga byali byantama nga nsenguka ku kifo nga nzira ate ewala gyatamanyi kubanga nalaba nga wenasigala mu area nga yagenda kusigala nga stalkinga. Anyway, that's a story for another day. Munnange nga nkola ki wandege awo naye sigenda kwogera kifo nali ndi awo wandege yanga nkola omanyi obadde ng'olina gayi oli mukyala wa class kakatonotono nafuna gayi kale nomwawukana n'omuntu waliwo that ka backsliding k'ofunamu jjuki obadde n'omuntu you're living a good life ate omuviiridde you've gone to another kangamba oba ekitundu ekirala. So there's the way you backslide because oba tomanyidde community yaawo. I had to look for a job. Remember Ariangano Kolanga, he pays me home. Because this guy was so jealous. Whenever I would go to clubs in Gabamukubilayo, someone comes to say hello, wakusanga naye alowooza omwagala. Ngatandika kulonagana basajja bamubala olwo bangambyeko hello. Okay, yini babalingi nnyo. I couldn't handle. Kati nabeta ne bivaako ngafuna like some ofuna batambula. Nze gula bya kukozesa mu grocery wandege mu katale naye gayi ngajja namulabanga ebbanga nga baleka nga batwala abantu bweru naye mulaba nga olwezi ogula ebintu ku makya oba olweggulo nga mulaba nga bapangisaawo nga ku katale awo kewandege awo obupya obu north wings and south wings ebyo naye gayi nga he approached me nga nkwatirako ebintu nga womanyi obusajja obusirusiru. I'm sorry to say but anyway si musiru but kale bambi nedda kyenafuna kyenali nsuubira gayi nga nkola ki gayi nga nkwana naye nalawo okumuwa ennamba ng'alemerako kati nga womanyifu abakazi we like Giwe muwe namba ngenda vaako kikanjimuwe yanamanya. I did that nemuwe namba ngaiwe muwe namba ngatandika kuchatinga ankubira ine motoka by then this mind ine motoka lumunga ngamba jangu sura kawempe ntiye jangu nkutwaleko. I had to go gayi nga ntwalako kati nga atandika okubanga ayagala kundropinga nga konganyiza okubanga ndi ku mulimu ngali wansanga mandi wano wansi ogena kuba dakika mmeka nga mugamba ndi kumpi like give me this means and that. So gayi nga akola ki nga ndropia kati ya ndropia ngo ntikanga iwaka yatukalisa nalabe wakakoze nga wava mu motoka he holds my bag
na kankulekera ko paka waka male ninze. He was a guy of a gentleman, like something like that. Munange kati nali ndudde kikazi kyatunga ndudde nga byelavu nabivaako naye nga bambi neetaaga omuntu, but I wasn't thinking about vanilla. No, olebaddekawo mu katrama nogamba let me relax man, like let me shake it off, let me be myself, let me nogamba kankiweemu time, let me be me. Munange gayiga aliko kunkwata ku bwongo kati nga n'ebintu byakola ngafe abakazi ebitumuvinga gayeerowoleza bwerowoleza ogola muvudde ku mulimu avudde tagamba ava mu motoka nagenda mu supermarket na shopping nagula omugati nagula blue band nagula amata kati nze nalina nga ebintu ebifumba gasi like nga nina stove enene ezifumba ezo kati you could buy kati nze nga ndowooza biragu yegulidde ogenda olaba abikuwa. Go home, cook for yourself. Bichi. Munange, batukisira gayinga. Angamba, nja kujjako wonko. Ndabeke owo. Nange nja kujjola beke wange. By the way, first of all, yasoko okuntwala ke owo yeke nyine. Newe omanyize sere muntu wa mwangu wa vanilla. So kanenza first study yo so kanenku study nga mukwano fe bula tusobola okumala n'emyezi 8 ku 6. By the my relationship so inokubanga you're so patient. Binayolenze balowooza mbi you're calling someone kabu sex my dear please. Obuzibu bwenna I'm not that kangambe nti sex addict nti omuntu ayagala ennyo sex nze I'm an idol, like let me say sagala sex for sure, like wemba ndi wakulya sex in a week wachikibire 2 times in a week. Because me can spend months and months without sex. I never knew you tambula munsi zino. Like you take years and years. So baby can even known as a person. Kankola chi. Nagenda nga yewe naye ngolaba wemuyo ogenda mu kisenge ngali niti yayinanga ebintu bye nga omanya abavubuka balina mu kusente batwala abantu e Bulaaya buli kimu akiyina ennyumba ya sijja kulimba yansinga ebintu mu nnyumba. Tenge byali bya bay, like TV flat nene nnyo, entebe zalagirwa, the bed was like nga nze ndi mukyala, as you know mukyala. Kati munange ngaliko okujjewange ajjewange batukalimu nga omanyi obakyala yo like ndudde ate we romance like wavaawo omuromansinga, but I'm this person of a kiss whereby you can never kiss me mala kubanga I feel your breath ebanga deninga nsana yeneronda munsasire kejo kintu mujagamba neraga. People take me for that, but seraga buli omu abane principles banaye kambabulire, buli omu abane principles governing his or her own life. There's the way gujitola mu your life, that's how it will take you. So nze nsobola okubeera nawe nga njagala okukisinga nko nja okukisinga naye nga nina kye nga ncha omanya nga wonoofumba emmere n'oteeka mbule spices teneba kutokota nomala neetokotamu noyagala okunyiza kakawoowe nomala nogamba akatibidde kampunyiraka obirigeera ebyo ebyokubanga ofiringa that soba naye kambabuulire. So munange nga nkola ki nga yanika nga asula ogwasooka nti twilight nothing, ogwokubiri nothing, kati ogweddako nageze kenyini yankwatako omanya omuntu aludde bannange wacamuka omuntu aludde wacamuka Mr. Sozi yagenda okungirako bwata nchamuza biki mwana gwe nga tutundula vanilla, but before vanilla anti banjaga mbisa mbwangu try to testing usually current testing abantu ending up nga like mbazuddemu emize ate netumanyi Twitter abantu abo banyigira why nze nina ensonga zange lwaki nyima njagala okukebeza tusigale nga twedating ati in case of any emergency kitubuddeko by accident nkimanyi yourself I'm safe, that's why nze omuntu nyangu omujjako omusaayi nesigala nga tukyatambula olugendo but nga tunabagenda ekawolongojjo just in case okituuka nga kyabise bobo oba tuli somewhere nteekwatirira oba something happens back safe side manya I would did that. That's why nze nkeweza mangu abantu twali twekeweza nga he's okay. Mune gayinga
nfumita nga nfumita nga nange mbikola nawe wemanyi temumbuuza abantu abaana bakwano bawano ku app mwebuza amagezi nange nabikola nange yabinfumita nange nembimukola nange nembikola mumanyi we ngamba nembikola sayi mukola naye nabikola ngambikola banange ngambikola banange ngambikola nga naye abinkola nga nange mbikola I'm sorry to laugh but wallahi nabikola kambabuli abana bawala mukimanyi when the guy is giving it right, like he's giving it to you rightly, nga all the boxes as kwatamu 1 2 3 ebyo, you know. Mumanyi embere yebeerawo nammwe mukimanyi wallahi nabikola banange nabikola cause even the following day I didn't go to work nabikola kati kalabika bambi kasebo he went crazy of me like ate kyamunjagaza like yanjagala ate nnyo munnange nga nkola ki nga tumala obbikola obulungi yali wengamba musiraamu yali simusa kati no usually I have a weakness nze sikebera vanira w'abasajja bino mbu abakazi mbu n'okwatako biki mbu n'okwatako yenkana atya mbu ali munene atya munengese sikwata ku vanira wa musajja muwulira ndi eyo wansa ali awo ku lusaniya kungulu okwo ntandika muwulirira nti bwati kati wanyingira awo emmanyira nti yes oyo vanira ntuuka ontantuuka naye kati nkebera vanilla by then nali sikebera vanilla naye kati simukebera such but wowe yambula isiyo kati era woba wonda nga onekweka nange nfunamu okutya n'oba badde okyagala paka nkugamba let me see you kati sawe na insist naye before nali sibikola amusore ndebika ngeze mu dakiika but misaso zibambi mpaye eddakiika cause this is my first time munnange kagayi kale kanga bambi kangwa kasebo nga kanguyira ddala nga kaleka emitwalo 2 kitundu awo nasiiba waka nasukuka leeti jukira ebintu nabikoze oyina okulongoosa ate bannange okola ebintu byo nga teweetegese bannange olongoosa kubanga ebintu biri eri oyiro biyiika paka eno wansi mu kitanda okiwulira jukira buli tewaliko biveera tewaliko kintu kyonna bannange ebintu byayiika jukira tuba nebbaafu eyo wansi w'ebitanda amazzi nalinga nga alembesa enkuba nga banaye nagamba kale senga nayongera obbikola ddala kubanga ebbaafu yenge yatebya ddala wali wakati wennyini ngenda okebera ebbaafu nga yambyeko but olina okulongoosa omufaliso olina okugunjayo bannange oba ofuse bannange misasozi gayi saamulaba gayi bwe simulaba nga nkola ki gayi ng'agenda nze vanira gayo teyawunya for sure teyawunya gayo yebinkola naye nze saamulyako nti vanira awunya but kama katonda asaasira omwana omuwala tukebeza obulwadde buno obwa siriimu naye titufa nnyo ku STDs ezo nafunamu ndabika ka infection bwe nfuna ka infection ate nga omanyi omuntu omukyala nga weeyonja oyangu weeyonjanga oli so clean wansi wo like kale nga ofaayo ne ku muwala woyo omufaako nnyo tomukkiriza kulwala nategeera nafunamu akantu nga ndaba amatagajja like you know abakazi mukimanyi ate nga nange empulira embeeramu sigifunangako kati nga omanyi Uganda ebintu bisoboka ate nali mbimanyi cause nali neefaako nerabira nga tugenda mu toyinze STDs ezo nazimanya kuva child like buto bwange cause at school nga omanyi boarding sections like boarding schools omanyi abaana baba bafuna infections so nalinga netreatinga nga bantreatinga nnyo syphilis oyo yatulumanga ennyo ku ssomero so I used to know everything about okubanga webase n'omuntu banafunamu datuka thingi amakerenda gomera I used to know that zeyampira zaana kota sente yange ndangangula makerenda ngangamira naye namutya ntya sagala muntu andwaza kati nga ntuuka nga mugambako nze ndi so open nze
wembanja kino ngambye sigina kikola oba kino sikyagala, I tell you nomanya olwaddemba okunkyawa, that's if you want. Muno nga nkola ki nga mugamba nafunyemu embeera wait ne wait after sleeping with you, ate omanyi ndudde okwebaka n'omuntu naye nafunyemu embeera wait ate bulijjo tebaddeewo. Ngamba okay, nga mugamba but tugenda kwekubya piso tugula amakerenda, nga mutwala ku famasi nga bamuwa naye amakerenda ng'agamira. Naye seesiga nalowooza amakerenda gamukoledde, kumbe his condition was towards yali yeetaaga mpiso because era the following day lwennyini nga wayiseewo ennaku bbiri we had to fuck. I'm so sorry. Kyesimattuse twatundula vanilla nga wayiseewo 2 days nezamani afuna gundi yemu, but this time yali nti teri nnyo too much. Ninkubya doctor cause I had that guy nga ngulawo ku pharmacy kati nga manyi kumpa ku ideas we mafunyemu something in my house mwebuuzaako. He became my friend. Namugamba akati omanyi kyabakola yeetaaga mpiso ya mu musuwa. We had to go olwokuba bambi kaali kanjagadde ne bamukuba empiso y'omusuwa. Nange ne mbagamba baje bankube bannange eruma empiso ya syphilis eyo ey'ebyo ebintu eruma dde kuno kati bya mu musuwa tebikyali bya kabina nabigaana. Bannange nga nkola ki kati nga tuddamu okukola vanilla, naye kuno okukola vanilla etooza weekend nga tagenda kukola nga woomanya alabika abasajja babakyafu balabika bamanya, alabika kolo teyamanya. Bannange anti ankosozi tumala olya vanilla muna abakazi mwetwetinkulira noonya empale yange tumukunoonya empale ndaba ekigoye sikitegeera nga kiri awo. Omanyi bino ebigoye bino ebibeera byavunda nga bijama kale nga yali kala yakyuka negireko pule nga yadireko namuno mu biwato muno manyi muno mu biwato muno woba osika bwoti lastika nga muna mwaguba mujjuddeko. Bannange nakwata ekintu nakwata pule nengitunulira bwenti nga wana watuula bakulu batoobe wana watuula batoobe oba mujjukira ebiseera ebyo abaana bayambalanga empale ezo naye ng'omwana nga wono beera mu mpale n'ogiwamu wiiki namba nga togikyusa onaabantawaza naye togikyusa nga yakwata wano wansi wana watuula abalenzi noono omunneewe. Bannange ng'empale yaguba bannange nga pule yaguba nga alabika amaze emyezi takyusa yambala bwambazi n'agenda ku mulimu. Allah basajja mmwe mututta okwagala. Bannange lwaki temweyonja? Naye kambabuulire mumanyi ffe abakazi ebintu twagala nti bitono nnyo mu basajja mwe. Kambabuulire nsobola okwagala olw'okuwunya obulungi, nsobola okwagala olw'okuba obeera smart, nsobola okwagala olw'okuba nti engoye ze ez'omunda ziba nnyonjo, nsobola okwagala olw'okuba nti nno weefaako wansi ne weeyonja bulungi. Basajja mwe kambabuulire ebibatwagazaako si bingi, bitono nnyo ate mwe temutagana maanyi nnyo mangi nnyo nti ki. Kale yes for the money leka issue ya sente eyo yeyina okuba nga ekolebwako but ku mubiri gwo enjogerayo ebigambo ebikufulumamu your looks your health ofaayo wese osenya weerabirira wansi eyo obuntu bw'omundu obwo bantu mwe temufa ku buntu bwa munda naye kambabuulire obubonero mu buyowa. Nawulira nga Gaaya antamye Mr. Suzy saamunyega nti eno puleyani saamunyega ng'atambula bulungi ng'aleka ssente ng'agenda nga kyenva nalala n'okulwala. Era natula mu ntebe n'entulika nenkaaba neŋŋamba yii Mukama mbadde mmanyi nti enfunye omuntu ategeera ate omuntu anjagadde naye omuntu ali bw'ati. Ne kakati Gayo ambuuza neŋŋamba naye gundi lwaki wankyawa nga nali nkwagadde mukazi gwe nga wali obikola tamanyi nsonga lwaki namukyawa. Ne kakati tulaba nti nze neekaza mbu amuso straight mbu ngamba omuntu mbu munnange nze kino sikyagala mukwano
bwemba sigenda kuddira nga toyina bya mbulamu bwange saba nsonga lwaki nkugamba nale mu kimugamba ne kaakati Nti Namukyawa lw'ekyo kintu butayonja patisi ze kuba nalaba olwogamba nti kale abafunye ba ku mukazi naye leka bwavanga teyeefangako nga yeyye omusajja okweyonja nendaba nga siina gye muzza for sure nfuna obulwadde obwakabootongo ate gwe obundeetera kumbe naye wenyini nyini teweefaako teweeyonja kati what are we treating naye wenyini bakubye empiso what are you treating nga tofa ku ngoye zoyambala munda bannange gundi eringa ngoginyika ne mazzi ngoginyika boti mazzi negafukirawo ne kala ndowooza ey'ettaka gayi yakana kuneewuubako gayi yakanya kumpiikinganga gayi yakomanga kunsedusinga gayi yakomanga kungulira bintu nalowooza oba wantwala mu bbala nantamiiza oba namuwa sex mukama wange nze oba owagaza oba wabuse olwo mba ngenze uniform mba njambudde nga sikyagirimu olwo munnange gayi ne kakati Mr. Sozi gayi ne kakati ambuuza kikazi gwe nali nkwagadde wali obikola natuka n'okunkya y'omukazi natuka n'okunkya yakola ke nali akandikandi obubi nenkakyawa neŋŋamba kambina kino ekikazi gwe naye kati simanyi lwaki kikazi gwe wankyawa mukwano gyoli sigenda kwogera mannya go sigenda kwogera mannya go naye woba sikimanyi takuwuliriza ali Uganda abeera ne data but sisuubira nti anaakuwuliriza but tomanya one day wali wulira akantu nga bwe kati alikubamu ttooki n'agamba owaayi oba nalinze bantu mmwe obubonero muyiwa laavu gye tuba tufunye ku mmwe eri abunsombedde naye maama munaye mulaalo yaggweeraawo appetite neefa nga kanya byakunkima manyi n'okunkimako nga nzizeeyoko ewaka nampangisirizawo loogi for 2 days jjukira nti twagala kusobola kwekwekamu nga tuzze ewaka owa mukwano era nga yeeguluba ne yeekwatirira nakola ne mugamba nno munnaye nze ono nnemerako ngenda fuluma nve wano ate nedda munnaye kale weebake mukwano teweefaako teweeyonja nakukyawa lw'ekyo kintu guys mutuyambe style up nammwe bennyini vanira wamwawunya nyinza okuba simukutte bwe nti nga kikajjo ne muwunyako but nammwe bennyini abasajja